The statement of the offense is treason contrary to section 23(1)(c) of the Penal Code Act, Cap 128. All the accused persons are remanded to Luzira Upper Prison, and the matter is adjourned for mention to the 7th of March 2025. State all along ebadde zerimba nti bali mu nteekateeka za kuleeta fayiro eza General Court Martial mu kooti eza kyekibalwisizza bulijjo, era ne bagamba abo balwawo n'okuextractinga decree kati ne bagamba court files ezavudde mu General Court Martial ziri ewa DPP. Tutuuse wano olwaleero bibakalidde ku matama, tewali court file yavudde mu General Court Martial, tewali lupapula na lumu, tewaliwo nti charge sheet yavudde mu General Court Martial oba kantu konna. Dr. Besigye alangidde officially nti hunger strike olwaleero kiyimiriziddwa kubanga kale aleeteddwa mu kooti, kati tugenda kulwanagana na mbeera ya kufuna bail naye nga agenda kuddamu kutandika, era lwaleero tugenda kumutwalira ebyokulya ebiziro. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.